Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erimu enna baganda banga basiramu namwe mikwano gy'abasiramu njagala obbagaliza idi ennungi y'omwaka guno 2026. Nsaba ekitiibwa Allah akirize eduwa zammwe, akirize okusiba kwammwe era mwenna abawe empeera. To all of you, my Muslim brothers and sisters all over the world, I want to wish you a beautiful Eid this year 2026. May Allah accept your duas and give you reward. Tansabeni First Lady yabatolere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Ebintu ebirimu ati binyuma. Omanyi lwaki? Kyagulanyi akutta akatambi. Gwe Justin njagala otunuulire engeri gy'atambudde okutuuka ku Babi wali. Babi yeefudde ali ku ssimu azif tamanyi mwami kyali mu kkola, ye ali ku ssimu ye, naye nga amazima gali nti kibadde kipulaninge. Kati ako nako kagenda kwogeza abantu. Era wuuyo ali mu Amerika, ye alina mukyala we n'abaana yabatwala, ebigambo bigenda okubeerawo ya Rabbi. Anyway, tugenda beera nga tubitunuulira. Yabadde ayagaliza baganda baffe Abayisiraamu okuyita mu lunaku olwajjo olulungi. Anyway, Baramu Barugahara, Baramu avuddeyo oba yavuddeyo olunaku olwajjo n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu yadduka mu ggwanga nga baakamala akalulu bwe bati, ye n'afuluma n'agenda. Kyagulanyi teyalinda na kulangirira, yaddukirawo. Balamu asiga ekifaananyi mbu Bobi Wine teyagumiikiriza, kasita yavamu okulonda bw'ati ye n'afuluma eggwanga n'adduka. Kati bali mu kuzibiikiriza ekibaddewo nti omusajja yababula, kabaga yaddukirawo. Tugenda beera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu, Justin Nammeere avuddeyo n'abaako obubaka bw'atadde bwetaaga obuwuliriza. Justin Nammeere ono kye mumanyiiko bw'oba tomwegendereza, amanyi okusiiga, kankikozese, akasa. Asobola okusiiga akasa. Mukazi mulungi mu kulimba. Anyway, tugenda beera nga tutuukawo. Lutamaguzi agamba nti ba propagandist ba NRM bonna ba regime apologists bonna abo kati bakuŋŋaana topic ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti olwaleero gwamanyi okwogera obulungi ng'osobola okuvuma Kyagulanyi n'okufuna by'omwogerako, agafo galina aganene eyo mu ofiisi ogenda kweyagala. So ng'ate waliwo munna NRM alabudde bannayuganda abagambye mukome, mulekeraawo okuvuma President Museveni, mulekeraawo kubanga temumanyi jjajja eggwanga lino odifuga emyaka 4 munna NRM akaaye ate tebamuwadde t-shirt ya yellow. Ogenda kumuwulira. Mu ngeri emu, mu kitongole ekya SFC ekikuuma General Yoweri Kaguta Museveni mwaguddemu amawulire amabi aga omu ku bantu abali ennyo close ku lusegere lwa mwami Museveni okufa olunaku olwajjo. Tugenda tunuulira ku musirikale ono, yafiiriddewa, buzibu ki, bamwogerako ki. Tugenda beera nga tubitunuulirako, twongere okubeera nga tubyekenneenya. Essaawa yonna mwami Museveni alonda kabinenti empya. Abali mu lusuubo nga obudde buno bwe baba bayingira masabo amavivi bagakuuta ku ttaka, bwe baba nga basamirira mmandu akabo bagiyita batya? Bagiyita emirundi egisoba mu gye balina giyita mu lunaku ya Robina Nabbanja, okusinziira ku mawulire agaliwo gagamba nti ono ayinza obutadda mu kabinenti. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira, so ng'ate abantu 3 bafiiriddwa obulamu n'abalala abawerako kumpi omuwendo gw'abantu 8
bafudde mu kabenje k'olengeraawo abantu 8 kubaddeko abazannyi ba ttiimu y'omupiira eya SC Villa. So tugenda beera nga bino tubitunuulira, nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo then nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Okay, mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko nate akadde kano. Kyemukola kya muwendo. Njagala kusaba video gimpeere like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Mu ngeri y'emu njagala kwebaza gwe wenna. Njagala kwebaza buli akutte ekikumi kye ku mulanga gwe najja wano ne mbategeeza ogw'okubeera nga ŋŋenda mu lumbe lwa muzeeyi wange. Bannaaye abakyasobodde neeyanziza neeyanzeege. Nzikiriza tutandikire wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze olunaku olwajjo ekawungeezi, in fact ekiraawo yatadde akatambi. Akatambi kano ng'alimu ye ne Babi. Era ng'ayagaliza baganda baffe Abayisiraamu abamazeeko ekisiibo olunaku olwajjo. Ndowooza kati abali mu kusiiba baatandise sitati n'ennaku endala awo. Kale nno ng'abeebaza okusiiba, abeebaza okubeera nga basobodde okwewaayo basiibire Allah oboolyawo okuba nga bafuna empeera. Katambi kano kaalabikiddemu Babi Itungo Kyagulanyi Ssentamu. Ffenna tukimanyi nti ono yalumbibwa ewaka abasajja ba General Muhoozi, oba yali abatumye ebifaananyi bye, awo nze naawe. Naye yabitulaga nti wuno twabaddeyo, abalenzi bange bakoze omulimu omulungi. Ne tewali kye twamukoze. So Babi n'atwalibwa mu ddwaliro. Okuva mu ddwaliro twajja ne tubategeeza nti yali afulumya eggwanga, ate ng'era we gwali okutuuka Kyagulanyi Ssentamu we yakakasa nti kituufu nalina okufulumya famire yange esobole okubeera ng'eyitamu egende ewone regimu eno ey'abatugumbuzi. So twazeemu balaba olunaku olwajjo nga bali bonna mu mapenzi. Ekyomukwano kino kyo baakisiiringa, baakikwata ne bakinyweza bati ne bakisiiringa. Just smile ekumala naawe okuteeka smile ku matama go. Just ani waliwo abantu bwe bakola ebintu nga toyagala kuseka naye nga matama geesika gokka bwe gadde eno bwe gadde eno. Kati Babi ne Bobby bwe gutyo bwe gwabadde. Beegasse ku Bayisiraamu abalala mu ggwanga erya America mu Washington DC awo okucelebrating Eid. Era abantu baalabiddwako ng'obufaananyi myamyamya. Ebyo abikolanga bw'aba ne mukyala we babikola ne babimalayo ya Rabbi. So bangi basobodde okwogerezeganyako naye era twazzeemu mulabako mu bantu abawerako ekibadde kirudde okubeerawo. Nasharingira oli ali wali mu Gaalubindi ye Dr. Daniel Kawuma atwala NUP diaspora side zeeyo. So babadde ku kimere nga bw'olengera enteekateeka eyo ne bamala ne babeerako n'okwogerezeganya mu ngeri emu oba endala, okubaako bye bamubuuza naye okubannyonnyola. Naye essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo 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 nti baamulabyeko. Anyway, katuveeyo tugende ewa Minisita Baramu Barugahara. Baramu soko tuwe Baramu. Declaration of election, he ran out of Uganda. On the day of election, Bobi Wine could not even wait for declaration of election, he ran out of Uganda. He has been lying to you, eating fene, those old videos he made, that on this day, things he recorded long ago. He's a movie star, he's a film star.
So for him, he's in London. He got a home. He has been living with Pastor Chaze in London. Now he has moved away from Crandon with Pastor Chaze. Now he moved to US. He's in Boston. So he's making money. Oye, Minister w'abaana n'abavubuka amanyiddwa nga Baramu Barugahara. Baramu agamba nti Kyagulanyi Ssentamu bwe baamala okuba akalulu bwe bati ye n'afuluma eggwanga n'agenda. Baramu agamba nti Bobi Wine tabaddewo mu Uganda. Bino byonna byabadde akola nga mulaba zi video n'akola nga ali ku mazzi. Mujjukira nga ayagaliza Abayisiraamu ekisiibo ekirungi yali ku mazzi. Baramu agamba ezo video zonna yazikola nkadde kati abadde ataayeemu ku emu. Baramu zi video ezo ze yakwata nga ali afene mbu wano teyali Uganda, yali Bungereza eyo. Yali Bungereza. Era agamba nti Baramu ayongerako n'agamba nti Bobi Wine bwe baamala bwe bati okulonda ye n'ayitamu n'afuluma eggwanga. Era abadde abeera eyo London ne Pastor Michael Chaze gy'abadde abeera nga tannaba kubeera ng'ayolekera Boston mu United States. Ffenna tumanyi ti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu mwezi ogwa March nga 18 yafuluma eggwanga lino. Era n'abaawo n'obutambi bwe yata akolugana n'akolungereza ng'agamba we munaalabira akatambi kano nja kuba nfulumye. Tulina n'akatambi ke twalaba ng'ayita yali ayita Bwayise ng'ayita ebwayise. Baramu agamba buno bonna obutambi Kyagulanyi yabukola dda. Era Baramu agamba n'akeggomba eri ku malaale wa maama we yakakola dda. Kyagulanyi muzannyi wa firimu kati ebyabikola. Ne kano ke yagenda eno ku kiyumba omwali eddwaliro ako nako kakadde nnyo. Bobi Wine yakakola n'atereka obutambi bwe abadde ng'abuta. N'ebbanga lyonna Baramu akugamba Bobi Wine abadde Bungereza ne Pastor Michael Chaze. Ye Baramu omulimo gwo gukolebwa mpola mpola. Abasajja bali okwo n'alaba Charles Rwomushana ng'agamba Bobi Wine watuukira no battamutte. Ekyo kyo bakiyita kutiisatiisa. Bamutta nga yakola musango ki? Gosobola okuvaayo n'ogugamba nti yakola musango bwe guti. N'abali mu buyinza bagamba talina musango tebamunoonya. Bapologisiti oba bapropagandisiti bagamba watuukira bagenda mutta. Kati ekituufu kyeki? Ekituufu kyeki? So ye Baramu Barugahara n'ebigambo bye nga bwe yabyogedde. Tuveeyo tusooke tufune Justin Nammeere. Njagala owulirize emboozi ya Justin Nammeere. Just tuli wano mu bakulu mu NRM bayina ekiboozi kyabwe kye batambuza ekiri awo. Sooka omutuwe. Nzirako ku ludda oluvuganya. Gye nalaba Honorable Mpuuga bwe yali ebiseera ebyo ng'atabuse nnyo ne National Unity Platform. Waliwo ebbaluwa gye yawandiika n'agiwandiikira pulezidenti w'ekibiina ekyo gwe baaleseewo ow'ekiseera Dr. Zedriga. N'amugamba nti wadde nga ekibiina mu nzimbyeko akayumba naye nina ebintu byenzize nga mbuuza ne bitafuna ansa. For example, twawulirako nti abantu basasula ssente empitirivu oweebwa kaadi naye twawulirako nti abakyala
era oli ekyamuwandiikisa ng'amuwandiikira nga deputy president omukyala deputy president w'ekibiina ekyo kubanga ndooza yekka yabaddewo ng'omukyala okay kati yamuwandiikira nga bw'onaga nti kanti forwarding kuba ggwe oli mukyala tituwulira nti waliwo sexual harassment nnene mu kibiina waliwo abantu abamu mu kibiina abeebaka n'abawala ababakako omukwano just because balina okubako bwe batuusa cards biki kyali kibi nnyo nti Dr. Zedriga teyaddamu bbaluwa eyo kuba nze njagala okubulira nti ebbaluwa eyo ŋŋenda okugiraba oba okugitegeerako ate nagitegeerera wa mukwano gwange seneta mu Virginia gye nnasanga ebbaluwa ya Honorable Mpuuga zina wano nali sibigoberera nnyo ebyabwe nange naffe engeri gye tulina ebyaffe ebyenaalimu naye ebbaluwa eyo mwattu nagisanga ate omanyi kye tulina okumanya buli akabeera wano bali abantu bali so sensitive abaali batuuseeyo bw'otuuka mu ofiisi eyo ekola ku mawanga gano ag'ebweru mu Department of State era abatannagendayo kambagambe bwe babanga bwe bakubuuza ebiri e Uganda tobalimbanga ogenda kuswalira mu maaso g'abasajja bali n'abakazi ne bw'oba ogamba kambikebikeko bw'ogenda okwogera bengaga no that's not it is ABCD ogenda okuwulira oswadde n'ogakanjogere mazima ebiseera bino bye namala nga ntambula n'owekitiibwa Dr. Ruth Nankabirwa nga nkyali senior presidential advisor president yali yamumpa muyambeko mu kumobilizinga Bannayuganda abeeri ebweru mu bululu bwabwe babeera nabo kuba naffe tuba ne bakandidate baffe ab'NRM naye mu kutambula naye nina emikwano gye najja nkola eyo gye nagwira ku mukwano gwange omu Munnayuganda ng'akolera federal government n'antwala n'enfuuka mukwano gwa seneta oyo owa Virginia owa DMV area naye ebbaluwa nze ate gye nagisanga era nga bo bali so bothered bagamba nti oli Mathias ya raising ekintu kino nga bakitutenda ekikulu ennyo nti waliwo harassment and it wasn't addressed era nze kyemmanyi nti ebimu ku byakosezza Nuupu n'okussa ku maanyi gaabwe n'eyo mu bazungu biki gye babadde nga bagenda ne beekyangira claims ezo eza sexual harassment ezitaali answered. Kakati tusooke tutegeere nti ono omukyala ebibiina bibeera ne disciplinary committee oba ewakwa weba section oba sector ekwassa empisa naye ffenna tumanyi nti NUP ezeeteebwako ekintu kya okukabasanya abakazi. Siri wano ku defendinga, ndi wano kwogera kye nninako okumanya oba okutegeera. Ekisooka NUP mu kaadi Kyagulanyi yennyini yagamba nti bw'ofuna omuntu akusaba ssente gwe tofaayo jangu omutugambe nti gundi wuuna ansaba ssente okufuna kaadi. Kubanga singa onaakwata ssente ezo n'ozimuwa ne bakubba ebyo tebitukwatako. Ffe tetukkiririza mu nguzi na ssente za mankwetu bwe zityo. Twagala omuntu afune kaadi ng'afunye kaadi. Ekyo ne kitegeerekeka. Kyova bano bonna abagamba nti NUP bagula kaadi bawaayo ssente bw'obuuza ani gwe waziwa buli omu tesobola kugamba nti naziwa gundi. Kuba amazima gali nti tewali gwe yaziwa. Ali mu kusiiga kibiina nzirombi. Katudde ku nsonga ya y'okukabasanya abaana ab'obuwala. Njagala tusooke tukitegeere nti era Kyagulanyi yennyini Ssentamu ye yayimirira n'agamba bwe wabeerawo omuntu yenna eyayisibwa mu kikolwa ekyo jangu oyogera ani yakikuyisaamu. Omuntu oyo akangavvulwe munkwate bulungi, sigamba nti tebiriiyo, bisobokera ddala okubaayo. Kubanga mu by'obufuzi si wano Uganda wabula mu nsi yonna
abantu bangi naddala abali mu bifo ebinene bakozesa oluusi emikisa egy'abano abaana abazze mu by'obufuzi abato banoonya okumanyika baagala okufuna positions ne babakozesa awo kuba tebaba na kyakusalawo baagala nnyo okubeera mu kifo kati abasajja babeerayo eyo n'abakazi nja kuwa ekyokulabirako kya pulezidenti w'eggwanga erya France Emmanuel Macron ne mukyala we. Macron mwana muto oba kati akuze ne luli we beefunira yali muto. In fact Macron mukyala we yamusomesaako mu secondary nga mukazi mukulu ono nga kavubuka. Naye bwe kamala okusoma kazze mu by'obufuzi kafuna omukisa nti eyali omusomesa waako ate ye yali munnabyabufuzi omugundiivu ddala ow'amaanyi. Nti mu kujja okubeera nga kayina ekirooto eky'okubeera pulezidenti wa France yayina omukisa gwa eyali omusomesa we. Ekyaliwo ekyangu ono omusomesa yayina amakubo gonna agasobola okuyambako Macron okufuuka omukulembeze wa France. Ekikolwa ekyaliwo kyakubeera nga baba baagalana. Macron oba yali akyagala oba yali takyagala naye yali ayagala okubeera pulezidenti kyamwanguyira. Oba omukazi ono kyamwanguyira okufuna akavubuka kano kubanga ekirooto kyako yali asobola okukayamba okukituukako era kati bafumbo. Omukazi ndowooza ali myaka nga 60. Macron ali myaka nga 38-43 awo. Oli ali mu 60, in fact alamuza 7 bwe mba seerabidde. Oba okitegeera kati bino bye gyebiri. Si mu Uganda, mu nsi yonna gyebiri. Era emirundi mingi ono pulezidenti owa France alabiddwako waliwo n'emabegakaawo emyezi nga 3 emabega balabikako katambi nga bava mu nnyonyi omukyala alyoka amukuba oluyi. Omukyala ng'akuba pulezidenti oluyi kubanga akamanyi yekafuula kye kali. Kati just kino nkikusiigira ogezaako kuwa Justin Nammere kyayogerako. Ayogera nti ripooti ey'okukabasanya abaana ab'obuwala yeefuula nti nno tamanyi yafa ku bya NRM bwe yagisanga Virginia nga Mpuuga yawandiise. Mpuuga yakoze eki? Yawandiise era ye yagitwalayo mbu. Ne nagambye ono ye tagikaka hadithi. Yes, weewo ng'omukyalo oli akuba pulezidenti wa France oluyi omulengera emabega wali yamusala oluyi kubanga amwinako amaanyi kaana ye yakawa bwe gaba amakubo agakatuusa mu ntebe ye yagakola kuba ye yali mubedde mu gavumenti. So onkoze bulungi producer tuleetera ekifaananyi ekyo. So tuddeyo kati Nammere kyayogerako sijja kiwakanya naye Justin nsobola okugamba nti ebigambo by'obyegendereza balungi mu kusiiga malisi kubanga wankugambira ayina waatuse n'agamba ndowooza kyekimu ku kireese obuwagizi bwa NUP okukendeera naye gye babadde bagenda mu bazungu okulaba nga tebakyayinayo maanyi abazungu tebakyabafaako. Kati bw'ofuna bino ebigambo ebisembyeyo ojja kuddayo mu statement gy'asoose okukola olabe nti yabyabufuzi oba ntegeerekeka. So olabe nga yabyabufuzi ye Justin Nammere agamba nti Dr. Rina Zedriga bamuwandiikira n'atafaayo. Kati Zedriga naye katandika butandisi.
bagenda kutandika omuwagalira ebiso anti yali mu kifo bagenda munona kano bamunone kali kale tuveeyo tugende ewa Honorable Rutamaguzi Ssemakula bigambo bye ayanukula oba biyinza okudda mu line ey'okwanukula bano bye babadde boogera soko omutuwe Macha Kalebule gwe mulimu gwe ate kati Kalebule asasulwa kiralu kasitola gati osobola okwogera Kalebule nga bakuteerawo wali nti omuzindalo gugwo n'abakuma baabo buli wogamba wa UCC nti bano aboogera Kalebule obalaba nga ganze sibalaba era sibawulira mwabagamba nti akolera Museveni mumuleke kuba yagenze mukolera ate kati mwemba mmemba wamwe abakolera mubeewo mu buyinza ate kiba kibeeraliikiriza ki alumirwawo Kyagulanyi ng'afulumya eggwanga nogwe nozikyagala nakulira oyo twakaba waabwe kyenkubuuza oyo alumirwawo Kyagulanyi waba afulumya nze memba wa Kyagulanyi memba we I am satisfied bwaba afulumya eggwanga natugamba I've gone for international engagements. When did those people start getting some pain nga Kyagulanyi afulumya eggwanga batandika ddi? All right. Ye Honorable Rutamaguzi Ssemakula. Of course ebigambo bingi ku internet yao. Ate kati duli twayinako ku TV ne radio nga Alex Waiswa Mufumbiro abeerawo. Bw'abeerawo ng'asobola obbagattira abantu kozi yatukwatiranga Rwomushana n'atukwatira babbalamu abo ng'abagatta kakota n'abayoza n'abawummuzaawo kati omusajja wattu yasigadde omu abatoba. In fact ndowooza ne Rutamaguzi takyabeera nnyo ku pano abeera nnyo one on one kati asigaddewo ng'atoba nabo ye George Musisi era abantu beekira mwatukoze bulungi nnyo tuwa George Musisi kubanga singa tali oba ani andibadde ayogera mu NUP abasinga nga si Kanso Elias yes ne Nalukoola naye mulungi anyway tuveeyo waliwo omwami wa NRM wano avuddeyo n'akola okulabula n'agamba nemmwe lwaki temwesonyiwa omwami Museveni ne muvuma omusajja afuze eggwanga lino emyaka 4 mumwagaza ki nekyenjagadde kimu ono bwe yamaze okulya ensonzi ze ne obuyuni buno obukopa n'agejja olubuto bamuwadde t-shirt nemusiba bulungi akanyama n'agamba kanzije njogere bw'omulabira ddala olaba amalala olaba omusajja omukulu eyakakwata essimu agitunuddemu yenna bw'azimba soka obutuwe tuli banyiivu omuntu tosobola pulezidenti w'eggwanga okubanga omusajja akuumye eggwanga emyaka 40 amazima ffenna abantu tukuzera bwe tufaanana la bwe twenkana naye nemudda ku social media muvuma omusajja nemudda ku social media nemutandika kuvuma pulezidenti w'eggwanga Museveni. Pulezidenti Museveni nze ne bw'ojjayo enjala ezifaanana zitya sooka okwate ku bantu abo abagenda ne bakuvuma ku myaka 4 ku bintu by'otukoledde. No banakibiina kyaffe muveeyo banakibiina muveeyo muleme kusirika tuleme kudda kusirika busirisi nga bamanyira pulezidenti w'eggwanga tekisoboka lwaki tusirika nga bamanyira pulezidenti w'eggwanga bamanyira batya pulezidenti Museveni. Nze nabagamba wali emabega nti najja mu Kampala nga ndi mwana muto naye nga nasanga mu Kampala nga wona wabi temuli makubo ensi yonna nga ejjudde ensiko naye kati essaawa ya leero wenjogerera emmotoka nabagamba buli ne Sande zikwata jaamu olw'omukaaga ne zikwata jaamu amayumba gonna abantu bagazimbya mugazimbisa ki mulyoke mugende kuvuma pulezidenti Museveni ow'eggwanga.
Banange mwena bana Uganda nsaba mwena musitukiremu mukole ng'ekyange ekyenkoze tugende ku makubo naffe tusiime president w'eggwanga ebintu byakoze emyaka 4 bw'alikuwamu eggwanga eryo osobola oddifuga banange nze mbeera ku social media okwo naye mpulira obusungu bwe ndaba omuntu nodda ku musajja emyaka 4 atukuumye tetulina ntalo mu nsi yaffe Uganda tuli bulungi obutalo bwe bujja dakiika bukubye bugenze buweddewo naye ensi ezimu entalo zimalamu emyaka abantu ne bafa ebintu byabwe ne byonooneka buli kimu ne kifa naye ffe Uganda tuli bulungi naye ffe Uganda tuli bulungi. Omwami ono kansooke mwanukule ekisooka we tutuukidde wano Uganda erina bapulezidenti 9 abagifuzeeko. Bapulezidenti 9 Museveni ye w'omwenda. Kitegeeza tubaddewo n'8 nga Museveni tannajja. Omusajja ono omukulu alowooza ensi yali etya ng'erina bali abalala. Oba mutwe gwe alowooza nti President Museveni y'enkomerero ya Uganda. Because atusiigira ekifaananyi nti wano enguudo zaali mbi. Wano enguudo zaali mbi. Naye bwe tutandika okumenya ebyaliwo n'ebiriwo ojja kwesanga nga just kiba kirowoozo kya bujjega. Omusajja omukulu okwata essimu n'oyimirira mu kamera n'oyogera kwegamba omuntu byasobola osinziirako olowooza nti oli muto. Biki bye ndowooza? Omukulu ono byayogera ng'oyinza olowooza mwana muto. Bwe twali abato twali tulowooza kimu kutuuka ku nnaku nkulu kulya muceere na sooda. Naye bw'okula otandika okubaako endaba gy'olabamu ebintu, naye abamu basigalayo nga bate emibiri ne gikula. Omusajja akugambye daba obungi bw'emmotoka mu ggwanga. Daba obungi bw'emmotoka eziri mu ggwanga zikwata jjaamu. Museveni ajja wano ng'abantu bali mu miliyoni nga 7 n'omusobyo. Leero tuli miliyoni 4. Ayagala tugamba nti nno okuzaala kwaffe Museveni yakusalawo. Oba ayagala tugamba nti Museveni we yajjira leero twandibadde miliyoni nga 10 nti Museveni atuyambyeko okutuzaalira abawezezze 42 oba 48. Agamba abantu temuvuma mukulembeze wa ggwanga, nange nzikiriza. Saagala sijja kunyumirwa kumuvuma, kumutyoboola, kumuweebuula. Kubanga oba omwagala oba tomwagala ye president aliko mukadde kano amalayo ekisanja. Cause NUP ekkiriza nti ayinza n'obutalayira. Naye akyaliko era mukadde kano yasalawo ebigenda maaso. Tuveeyo eyo tuddemu tutunuulire abasajja abakulu abafaanana ng'ono naye nga tukozesa ekizampo y'ono. Agambye nti bwe bakuwaamu eggwanga osobola okulifuga. Kati okuggyako nga ono nte si muntu. Era ekitusumbuyidde ddala ekigenda okutumenya mu nsi eno be bafuze okufuga amawanga ne batasomesa bantu ne babaggyako okutegeera nti eggwanga teritambulira ku mutwe gwa muntu. Eggwanga system. America okufaanana nga bwefaanana tetutendereza magezi ga Trump nti ategeera nnyo. Nedda. Bayina system gye baateekawo.
Trump ayagala okweremeza mu buyinza, bino muze mu biraba. Naye system yakolebwa nga bw'omalako fuluma genda. Nye kati mu Uganda tuyina ekirwadde ekyatulya. Omuntu ali awo naye akimanyi akuze alaba mwami Museveni n'akaddiwa ng'alaba mwami Museveni. Takkiriza nti mbulamu mwami Museveni muntu ng'abalala ajja kufa. Oba ofuna pointi yange. Sigezaako disrespectinga muntu yenna nedda. Ngezaako kusigira ekifaananyi nti tuyina endowooza mu mitwe nti mwami Museveni alabika n'ayimoto. Tafa. Kugamba mashini eri awo. Olaba ne mashini etuuka neggwerera. Niye abantu bamanyi mwami Museveni ye ndowooza Katonda. Kyobola asobola okuvayo n'ayogera. Balikuwemu osobola oddifuga. Nedda. Gwe wekka gwe atategeera atasobola ddifuga. Abalala basobola kubanga bakimanyi nti terifugwa omu. Era bwe lifugwa omu bye bino ebizibu bye tutubiddemu. Just mutwe gumu kulowooza nti gutegeerera emitwe miliyoni 40. So n'oyo naye njagala tumuveeko tugende eri Albert Kunda eyavudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'abadde akuuma General Yoweri Kaguta Museveni. Amawulire ag'ennaku okuva mu SFC nga ly'eggye erikuuma General Yoweri Kaguta Museveni, omusirikale ow'oku ntikko nno ddala yafudde. Ennaku omwami oyo ennaku yabuutikidde ekibiina ekikuumi kya General Yoweri Kaguta Museveni ekya Special Forces Commando oba Command ekya SFC oluvannyuma lw'okufiirwa omusirikale oba musirikale munnaabwe ono ng'abadde ayitibwa Albert Kunda, abadde musirikale gwe bagamba nti abadde mwesigwa oba mwesimbu ddala eri mukama we. Era y'omu ku bakuumi ba General Yoweri Kaguta Museveni ab'oku lusegere ddala ba VVIP protection. Musaayi muto oyo Nkunda yafiiridde mu ddwaliro e Nakasero olunaku olw'eggulo. Abadde amanyiddwa nnyo olw'obukkakkamu, obukodyo, obw'ekitalo bw'abadde akozesa oboolyawo okukuuma mukama we. Banne bwe babeera mu kitongole ekikuuma General Yoweri Kaguta Museveni bamwogeddeko ng'omuntu abadde ayinza okwesigwa oba okwesigamwako mu mbeera yonna. Era ne bongera ku sayidi ya famire n'amagye, in fact tusooke famire y'amagye, banne babadde akola nabo bamwogerako ng'ow'empisa, ow'eddembe, omukkakkamu, omugabi, saako n'okwagala ennyo abantu be. Abafamire bagamba ye tazzikawo. So omukuumi ono yafudde. Tugambe nti kitalo nnyo nnyini ddala okubeera nti yavudde mu bulamu bw'ensi. Kale byebyo biva eri SFC. Katuveeyo tweyongereyo. Kakati we tugenda mu kabinenti. Ffenna tumanyi nti singa mwami Museveni alayira mu mwezi ogw'okutaano
ekiddako kabinenti kulonda baminisita baani bagenda okubeera ng'akola nabo. Kakati waliwo okutya kuno kuli Robin Nabbanja. In fact najja ne mbagamba nti ne Speaker Anita Among ebintu bye biri awo ne kale katugende ku biriwo. Okusinziira ku sources ezituwa amawulire ezigamba nti munda mu State House eyo Mwami Museveni ali ku final touch ya kabinenti. Naye ag'omunda gagamba mbu abamu ku bayinza okufuna oba obutaddamu kulabika mu kabinenti ya Mwami Museveni ya Robin Nabbanja Musafiri. Naye buli omu tamanyi lwaki, naye nti alirayikire nnyo obutadda mu kabinenti. Robin Nabbanja mukadde kano mu kabinenti ejja mbu wandibeerawo n'aba Democratic Party. Kakati kiri kyenkugambye, Democratic Party olowooza ani gwe bayinza okugjayo oba baani? Kati kiri kyenkugambye nti ne Speaker Anita Among ali awo naye ebibala abigatta tebigatta. Kakati aba Democratic Party era n'aba Democratic Party n'aba Forum for Democratic Change, that is FDC, nayo mbu tukyayinza ogirabirako mu kabinenti ya Mwami Museveni. Tujjukire Democratic Party already Mau minister. Kakati eno wasigala yani waliyo Mukasambidde. Abo gye bali eyo. Kati mbu bayinza olowoozebwako. Nojja mu FDC waliyo Nathan Nandara Mafaabi, waliyo Patrick Boy Amriat. Kwabo kukyayinza okuvaako omu okubeera mu kabinenti ya Mwami Museveni, kubanga ate FDC azze agijjamu abantu. Mujjukira FDC mwe mwava Anita Amongo, mwe mwava Thomas Tayebwa, mwe mwava oli omukyala Joyce Sebugwawo. Kati azze agijjamu ne ku luno nti bandibeera nga balina kye batunuulidde oba oli awo ekineneko. Tugenda beera nga nabo twongera okubitunuulira katulinde. Wabula ate era waliwo okutya mbu chances ziri waggulu ddala nnyo okulaba nga kabinenti mbu ngezeemu Abanyarwanda era nga bagamba bano basapootingibwa nnyo CDF, Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba mbu abasapootinga nnyo okubeera mu kabinenti era omukulu oyo ajja kubeera musaale nnyo mu kabinenti eno eddako. Kati okusinziira ku mawulire amalala bagamba nti Lawrence Muganga owa Victoria's University ono akyayinza okugwa mu bintu, akyayinza okugira mu kabinenti eno, kubanga abatunuulizi bagamba nti mukyala wa Mwami Museveni era nga ye minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataya Museveni amwinamu nnyo interest olw'engeri gy'akolamu emirimu gye era ng'asuubira okubeera nti ono asobola okukyusa Africa's education sector n'okusingira ddala mu nsonga za artificial intelligence AI. So kakati ono amwinamu nnyo essuubi era bagamba mbu y'omu ku abo abayinza okugwa mu bintu mu kabinenti ejja. So njagala naawo tuveewo mukwano gwange tweyongereyo. Mu ngeri emu etuba nga tuvuddeko awo waliwo akabenje akaguddewo. Akabenje kano kya nnaku
nti abantu abakafa baweze 8. Abantu abakafa kabenje kano baweze abantu 8. Mawulire si malungi. Kuno kwabaddeko abazannyi b'omupiira okuva mu Esivira. Emboozi gye nsembye okubeera nga ndaba ku mawulire gano eraga nti Esivira nga erinnya lyabwe paatike ye Red Devil bagudde ku kabenje nga bava okusamba omupiira gwe bawangudde goolo 4-0. In fact bawanguddwa. Yes, bakubiddwa omupiira following their 4-0 defeat to Express FC yabasekudde egoolo 4-0. Kyokka mu kuvaayo ate ne bafuna accident. Okusookera ddala abantu 3 bakakasiddwa nti bafiiriddewo. Then abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Wabula amawulire amalala ge tusobodde okubeera nga tufuna, abalala 5 nabo bafiiridde mu ddwaliro e Mulago. Abalala 5 bafiiridde mu ddwaliro e Mulago ne kikola omuwendo gw'abantu 8 abakafa. Kyokka ate waliwo abalala 6 bali mu mbeera mbi nnyo nnyo etagambika. So waliwo n'abalala 4 abaddusiddwa mu ddwaliro eritannaba kubeera nga litegeerekeka bulungi eruweera eyo. Kitegeeza omuwendo gukyasobola okulinnya okuva ne ku 8 kuba baasoose 3 kakati 5 bafiiridde e Mulago, kyokka n'abalala bali mu mbeera mbi. Mawulire si malungi yadde n'akatono. So geego tetugenda kubeera nga tusukkawo wano. Njagala kwebaza gwe wenna atambudde naffe okuva gye tutandikidde oba gye twatandikidde okutuuka ntugenze mu maaso n'okubeera nga tumaliriza. Njagala kusaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Yenze Sajjime ndi ne Morgan ali ku lens era yali ne ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa akuume ensi yaffe. Nammwe abatwagalire abatugoberera mubeere bulungi. Mweraba.